ng'Omuganda bwe yagera nti akola obulungi asimibwa n'ab'ekitongole ekirwanyisa mukenenya Munsi Yonna ekya UNAID bazzemu okusiima Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'akaweefube gw'ataddewo mu kulwanyisa mukenenya wano mu ggwanga. Bano bagamba nti okuva Benero yakwata omumuli ogw'okulwanyisa ekirwadde kino ng'ayita mu misinde gy'amazaalibwa ge mu bunabyalo, obulwadde buno bukendedde okusinziira ku bibala ebyakolebwa mu nsi yonna. Okwebaza kuno okukoleddwa Profesa Siriimu okuva mu ggwanga erya Botswana nga ye ssenkulu w'ekitongole kino ku lukalu lwa Africa ng'asinzidde Bulange Mengo. The global HIV prevention program is still aiming for that 370,000 by 2030 because then we'll be knowing. Ono akwasiza Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ejjinja erimusiima olw'okulamulirako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'okusingira ddala mu kulwanyisa endwadde ng'Omutanda bwe yalagira. Profesa Siriimu mu kwogera kwe asiimye Ssaabasajja Kabaka olw'okuvaayo n'omulamu ogw'enjawulo ogubadde gutalowoozebwangako mu nsi yonna ng'abasajja be basaale mu kulwanyisa Siriimu okutaasa omwana ow'obuwala. The engagement of men was for their own health, but also for the health of their families and communities. Agamba nti emisinde gya Kabaka kati gye gikulembeddemu mu Afrika yonna okwettanirwa ate nga ne mu nsi yonna gikwata kyakumwanjo ng'okusinziira ku bibala ebikoleddwa mu myaka 10 emisinde gino gye gimaze mu Kenya mu Uganda ne Afrika okutwaliza wamu akendedde. The global HIV prevention program is still aiming for that 370,000 by 2030 because then we'll be knowing that we are on track. So I'm simply saying that bump, the increase because of COVID, should not bother you a lot. Wabula asabye abantu bonna okwewala okusosola abalwadde kuba kibakosa n'abamu ne kibaviirako okufa nga tebannatuuka. Ye Katikkiro Mayiga agamba nti ekisinza okukendeeza mu Kenya mu bantu ba Beene kwe kuba nti abantu balina obwesige mu Kabaka n'okugondera buli kyalagira era ng'alina essuubi nti ekirubirwa kya Ssaabasajja eky'okumalawo mu Kenya ng'omwaka 2030 tegunnatuuka kyakutuukirira. Kyokka akuutidde abaami okugoberera omulamu ogwaweebwa Ssaabasajja ogw'okuba abasaale mu kulwanyisa mu Kenya nga bataasa abaana ab'obuwala n'asaba n'abo abalina mu Kenya okunyiikira eddagala n'obutaba nattima kusiiga baana ba buwala. Naye tubakubiriza nti bw'oba ogenda mu bikolwa ebisaasaanya mu Kenya, lowooza ku muwalawo, lowooza ku mwannyoko, lowooza ku sengaawo, lowooza ku maama waakuzaala. Singa y'abadde agenda okusibibwa mu Kenya lwanulidde otya? Naye nga nkubiriza abasajja guno omulimu gwaffe kubanga lwaki ffe abapulookinga abakyala oba ffe abakwana kuvubuka kikkakatako. Sawa ya leero tulina kusomozebwa kungi nnyo naye ekyamazima ekintu ekikwatagana n'obulamu bwaffe mu Kenya tusobolera ddala okumwewala, tusobola omukendeeza kyokka n'oyo abulina osobolera ddala okulaba ng'otaasa eggwanga lino nga teweejaajamizza. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.